kituufu bampayiriza ku lw'ekibiina kya National Unity Platform mwendi member ng'omuntu. Of course kiruma ate era kyennyamiza nnyo nti nkyawere ennemba n'emisango egifaanana bwe giti nkikula emizito ennyo ekitwala n'obulamu bwange, naye nga bakama bange mu kibiina ekya National Unity Platform bagirabanga giri awo ey'okusaaga. Ate nga yo gavumenti erumye ejjiiko egamba nti gwe ne Sseggirinya mwagenda maaso n'okuteekawo embeera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu awanguddwa oba talangiriddwa nga pulezidenti w'eggwanga Uganda. Kinnuma nti neetisa omusalaba oguzitowa ogwenkana bwe gutyo, ate nga bo bakama bange tebagulaba ng'omusalaba, bagulaba ng'akati. Naye kubanga kulaba na Uganda n'abalala tulowooza nti nno byebino ebikolwa gavumenti bulijjo bye tugivumirira ebyokugenda maaso n'okuvunaana abantu n'okuwaayiriza abantu n'okubatulugunyanga n'okubamalako eddembe lyabwe, era ensonga ezo zetugenze maaso n'okuyimirirangako buli kaseera bwe tugenda mu kulonda. Era bannayuganda ndowooza ekyo ensonga baligirabye ng'emu ku ezo ensonga ez'amaanyi mwe tulina okuba nga tuyita okusobola okufuna obwenkanya n'enkyukakyuka era n'amaddala. Kooti ensonga eno yali gitutte ng'enkulu kubanga tulowooza nti okuwoza mu kooti bbiri ku nsonga ezifaanagana si kintu kyangu ate si kintu kirungi, kiyitataaganya entambula yaffe n'enzirukanya yaffe ey'omusango n'empoza yaffe ng'abantu, ate ng'ebintu bifaanagana. Abalamuzi kyetubasaba naddala aba Supreme Court bakitabe ng'ekyomugaso eri ffe okulaba nti eddembe lyaffe teririnyirwa kutuuka ku mbeera efaanagana bw'etyo. Balooya bange mbagambye oba mbakkiriza okusobola okukitunulamu ku ngeri gye tuyinza okugenda mu Supreme Court tusobole okubeera nga tujulira. Kyensaba aba Supreme Court ensonga eno baleme kugitunulira nga yaffe bannabyabufuzi oba ku ludda oluvuganya obaddi. Nabo bennyini olumu bayinza okwesanga nga bali mu mbeera ng'eno gye balimu ey'okubikka abajulizi ate abagenda okuwaako obujulizi nga tobamanyi tobalabangako ate tolina ngeri gy'osobola kubannyonnyola naddala ng'oli mu kuwoza. Engeri endala gye tulowooza nti nno ne bannayuganda mwenna abali eyo nti eddembe tebalinyira lya Ssewanyana ate tebalinyira lya Sseggirinya omugenzi yekka, naye balinyira eddembe lya buli munnayuganda yenna nti ensonga eno bwe tugireka ng'esigadde nga bw'eyimiridde naawe ali eyo ali ku bibyo era ojja kwesanga ng'owoza mu kooti bbiri ku misango egifaanagana oba ssatu, ate era ojja kwesanga nga n'abajulizi bakuleeta okuwaayiriza nga nabo era baba bisse bajje bakuwaayirize ekintu ekijja okubabeerera ekyangu. Ndowooza nno nti nno abalamuzi ensonga eno balina okugitunulira si mu mbeera y'ebyobufuzi oba oli awo, naye mu mbeera erabika nti nno esobola okutawulula bannayuganda bonna. Abakulu bagamba nti nno twali twetaba mu bijambiya olw'ensonga nti twali tulwanirira obuwanguzi bwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera pulezidenti w'eggwanga lino eno. Ensonga eyo erabika ng'ey'ebyobufuzi, naye ate waliwo embeera endala ezijja okujjawo ku bannayuganda abalala nga si bya bufuzi ng'ebyo bye bagenda maaso n'okutujwetekako. Petition eno yaleetebwa Honorable Ssewanyana ono ne Honorable Sseggirinya omwaka gwa 2023, naye teyawulirwa okutuusa omwaka guno ebyembi bwe tutuukidde olwaleero nga de Honorable Sseggirinya yafa ne yiisa rest in eternal peace. Era kooti mu rulingi yayo efulumye olwaleero egambye nti omusango guno kati gwasigalako Allan Ssewanyana
era petition yo bagiggalawo eya Sseggirinya kati ne kusigala ku Alan Ssewanyana yekka. Kyetugenze nakyo mu maaso olwaleero kibafulumiza bano gwe bawadde rulingi yaabwe bwe tumazeeko ebyewuubula kubanga ensonga ze twaleeta ffe tulowooza nti za muzinzi era nga zikwatagana ne ssemateeka bw'alina okutambuzibwa mu ggwanga lino naye nga yalinyirira. Ensonga ez'omuzinzi ziwerako. Esooka yeyokuba nti Honorable Ssewanyana ne Sseggirinya baafuna bairu mu High Court e Masaka nga Victoria Nakintu yagibawadde, naye wetali nsonga yonna state neddamu nebayoola ne bakuba ku kabangali ne batwalibwa ekireka, oluvannyuma ne bakusibibwa ne bateekebwayo ne bamala ennaku ezisukka mu 5 ku remand ng'ate baafuna bairu. So neeyo nsonga nkulu kubanga bwe ba capital offense at least ennaku 18 ziboogerako, naye bano babamaza ennaku 15 n'omusobyo. Ekyo nga takyo kimenya ssemateeka ennyingo ya 23. Kati ekirala kwe kubanga abajulizi baagana okutuwa information bakwatako, actually bagamba bakoze partial disclosure. Abamu babatuwa naye abasinga obungi amannya bagesigaliza n'ebibakwatako ne statements ze bakola ku police oba ddala gye ziri nazo tebazituwa. Ekyo nga nakyo kimenya ssemateeka kubanga ssemateeka agamba nti omuntu yenna agenda okukozesebwa alina right to disclosure, ateekeddwa okufuna information ekwata ku musango ogwo. Bujulizi ky'obugenda omuweebwako baani abamulumiriza naye asobole okwetegekera okuwoza n'okuwa defense ye, naye baabituma era kooti nekkiriza nti babisigaze olw'ensonga zo ze yawaffe tulaba nga zamunguuba. N'ekirala kwe kwawula fayiro zino ne baziteeka ku charge sheet 2. Otandika otyo okugamba nti omusango ogumu gw'oguno mwaguza Masaka, omulala Lwengo, naye nga byonna bye boogerako bijambiya nti ebijambiya weevu y'ebijambiya eyaliwo oluvannyuma lw'akalulu ka 2021 nti bano be baabirimu olw'okubanga nti babagamba nti mmwe baali balwanirira president ow'ekibiina kyabwe Honorable Kyagulanyi ne babateekako embeera eyo ne bagamba nti baatema ebijambiya. Kati ebyo ebijambiya 2021 bye boogerako ne babiteeka ate emisango 2 nga waliwo ekigendererwa ekyokubalemesa okweyimirirwa ne batematema mu fayiro eyo. Kyetulaba nga kimenya ssemateeka kubanga amateeka galambika bulungi nti bw'obanga facts zifaanagana era nga nebyokomplainingako byebimu fayiro erina kubeera omu non to embarrass the accused person. Kati awo neyo ensonga ne tugiteekayo naye zonna abalamuzi bagambye nti ati balina buyinza kuzuulira gye bayita jurisdiction nti kubanga bo balaba nti ati wali kyetaaga kutaputa ssemateeka tugende mu High Court ku enforcing rights. Ffe kyetulowooza nti si kituufu kubanga ssemateeka bw'aba ayisiddwamu olugaayi bano be bakastodian abakola ku nsonga eyo, be bakuumi, be basikaali abawiipinga abakuba omuntu yenna kiboko oba abamukangavula aba abamukomako ne bamugamba kino kyokoze kikyamu kimenya ssemateeka. Kooti etaputa ssemateeka yekuuma ssemateeka. Kakati abakuumi ba ssemateeka atugamba nti balina buyinza bumukuuma, kitwenyamiza era ensonga eyo tugenda gitwala mu kooti esingawo eya Supreme Court tulabe oba tusobola okufuna oyo obwenkanya.